Bikira visa wajira kuya myezi 3. Egweddeko. Sina sente. Nino okuzawo sente ze bampa okunona omuntu omulala okujja okukola sizina ngenda kudda ewaka nga totambudde egudde olubege bulijjo ogenda otwala CV bagamba we shall call you okitegeera mugenze batugamba waliwo gundi batuwa interview bateekangayo n'omusimbalanye abantu nga bangi ng'osimbye eri ku endi ogenda kutuuka ku interview okuyingira munda nga wakedde ku makya ssaawa emu oyingira ssaawa nga 11 mu interview osibye enjala nabonaabona nnyo mu kunoonyereza. Nkulamusizaako nkwaniriza bonna ali ku mukutu alaba ssaawa ziri 3 za pawundi era nga mukaaga. Olunaku olwaleero ate kikyuseemuko mbadde baleeta bapromoters baleetera baani naye olunaku olwaleero ate ndeese omuyimbi ng'omuyimbi ono asinzirira wano Dubai kosi Munnayuganda naye ng'asinzirira wano Dubai. Ebiseera ebisinga atugenda twebuuza nti omuyimbi abeerako n'omulimu mulala gw'akola omuyimbi bajja sabira mu kuyimba kwokka abaana bano babeerawo wano eno nga balina zi kampani zebakoleramu naye ate era ne bateerabira na bitone byabwe ne babeera ng'ate bagenda nabyo mu maaso era ng'olunaku lwaliro ndine mwana munezi Ashedi #1 mediator amwete mwanyinange mwagala nnyo ekigenze wala naye ng'agenda kutubuuzaako bw'amala okutubuuzaako awo tuwayina yemuko mpola tajja genda wala nnyo ate endiroza kaprogramu mpola tukwase ebintu oba tukwasaganye ebintu ebirala #1 mediator Ashedi erinnya Ashedi livaawo alibatize Nalinya Ashadi kansuke namuseeko abantu mwenna abatulamu bali kuwagira Nyondo Media mwe bali kumuwagira mu business zonna zakola ebizigo ezaki mwe bali supportinga mukyalo oyo wakabi ate naye bambi atuyambako okulaba nga embeera abantu ababeereyo nga babonabona abafanyo kubanga abanoonya n'abassa ku lutimbe abantu basobola okubanga babayamba tukwebaza nnyo nnyabo kati erinnya Ashadi erinnya Ashadi mwana ati twakulira mu biseera byali baragadi nga basinga okuba ragadi megadi kati Ashadi nakyusa Arthur nentekako ddi byali Arthur D naye abala gye bagenda balikome okulikyusa bakyusa nga oli okumpita Arthur D tasobola giyita Arthur D nga ampita Ashadi gye lyakyukira eyo nerikolera Ashadi naye nga yali Arthur nentekako eddala ya D olwagundi eri ate Didi yaliwo kati abala wenakulya ku kyalo wala bani bampita Geno Ashadi kubanga Geno Megadi Geno Ashadi bye byaliwo mu biseera ebyo bwe twatandikira raga Geno Ashadi Geno Lagadi Geno Megadi Geno Ashadi General Ashadi kati ku kyalo bamanyi General Ashadi kati ate we najja no Dubai nenyongako mediator naye ng'olina amannya amazaale amabatize gegali luddawa amannya ago amazaale nze Kakooza Arthur omwana w'ente neddira nte akabbiro ŋŋaali tutambulemu oba tusobola okutambula tusobola okutambula ng'Omuganda tuli bante akabbiro ŋŋaali tuba n'omubala gugamba gutya omubala guvuga nti wante tazakaalidde wante n'obubi obulya wante obwaffe nga bubala watogumayo omubala gwaffe wante tazakaalidde wante n'obubi obulya wante buli ekiri ku wante kya mugaso oba tokimanyi oba kyekutegeeza ekintu ekiri ku nte kya mugaso amayembe ga mugaso eddiba lya mugaso ennyama za mugaso buli kimu ekiri ku nte kati bagamba nti wante tazakaalidde wante mulungi nnyo wante n'obubi obulya obusaa bamulira mu byeni kituufu amayembe ga mugaso buli kimu kya mugaso tebana kyosuula
tusibuka nozaveyo okay kakoza aka ozalibwawa nzalibwa Seguku Ntebe Road. Seguku Ntebe Road. Muyimbi ki omukukutibwa ava Seguku? Bayimbi bangi abava Seguku era n'abazaliddwa Seguku kuba Seguku kyalo kya talent. Ate n'abayimbi abavudde mu byalo ebirala ne bajja Seguku bangi kati nga sina kwogera ku bayimbi bavudde ku byalo byakujja Seguku kuliko abayimbi bennyini abakulya ku Seguku kuba ku Seguku okwo kwe kuli omwana gwe bayita Steve Jean. Steve Jean yasooka okukola studio ya music era nga akola production nyingi wamulanya yakubira abaana bangi nnyo music. Ava Seguku awo kwaliko ba Abike bani babiraga kunyo ku media ku radio kibana bonna babazalidde Seguku kati ne ugenda kujjako empologoma kamili kwisi nejje tula ku Seguku ago nekijja bagira naye nga Seguku talent abaana basingako bonna balina talent kuliko abayimbi bangi naye ku kyalo kutulako empologoma abala bonna basaanawo kamili kwisi kwatula wajja nekujjako kamili kwisi nekujja kwegatako Eddie Kenzo. Naye kwali Eddie Kenzo. Eddie Kenzo naye yajja ku kyalo okwo naye kubeera Seguku naye ate kadistance katono nnyo okubunnamwayo naye era ayitira Seguku awo bw'ati. Bajja ne basooka radio ne busobera nko Seguku. Radio ne Wizo bonna babeerako Seguku kubanga babeerako wa kamili kwisi. Era bonna twalinga mu center y'emu. Wizo radio bani bonna bayamukange wa kamiliyoni era area y'emu. Abo bonna abaana ba AK bakuze kyalo kino mu music akutte akatiba. Yes. Awo Wakenza wajjira ne Rema nakyo kyalo kyongera okwata ebbugumu Kenzo side eno kamili kwisi side eno kale Seguku nejja mu talent ngejjude mu katundu. Ate nga number 1 media ashali nenga wali. Number 1 media tababeera mu twabeeranga mu okalu kafeera nga batutegeera bantu bannyo batumanye nenzi basinga kumanyira mu bintu nnyo bya ddiini. Nze okujja eno muziki gwawe nalwawo nyera beewunya nnyo okulaba banga ndi mu bino oba nnyimba muziki gwawe nali nnyo omwana wa ddiini kumanyi kitaffe yali musajja wa ddiini nnyo yali erubaga eyo mu kyaki y'erubaga kitaffe gye yakulira eyo kati nga beera nnyo mu bafaaza biki naffe abaana kati tukuliramu eddiini kati nga nnyo mbeera nnyo mu kyaki music nga mwembeera kuyimba mu kyaki mukwaya kuyimba eno basali nyinza okukimalako kuva ku makya paka nga ndi mu kyaki eno wampita anti okuba ebivuga eno omanye okuba ebivuga mu kyaki era abantu bonna bamanyidde mu kyaki music ate bamanyidde eno waweero naye ate nga wembeeramu mu system zange kitamu zaabwe Christian katono nnyo oteekebwateekebwa otya okuviira ddala ewaka maama taata oteekebwateekebwa otya okuvaamu omuntu ow'omugaso okutuuka esawo y'olwaleero nti oyimirire otengeredde okola ne weebeezaawo just kitonotono wakaawo okulutya bakuza batya fe batukuliza mu ddiini ne batubuulirira tulina okweyisa obulungi buli muntu mukulu oba olina omuwa respect akusingako oba olina omwebuuzaako tolina kumuwalana olina okubeera n'omutima ogwo omulongoofu kale batukuza bulungi ffe waka naye omanyire era nga ogamba nti kitandikira waka ffe tuba tetubyagana kubyagana naye essaala yalinga nnyingi nnyo waka batumunako ewaka ssaala kuzuuka ku makya ssaala sapule sapulini yali nnyingi nnyo ewaffe kati tetukuliramu eddiini kati okuliramu eddiini kyokola abantu bakulaba nno akyedi wanjawulo kiva ku bazadde bakukulizaamu eddiini ne bakumanya okwagala Katonda kasi toyagala Katonda ebisigadde byonna byekola weekoze oli ne bakuyisa obubi omutunulira bwoti n'okiwa nonga Katonda ali musasula gwe okitewa okiwa Katonda okiwa Katonda oli ne bakuyisa obubi kirekera Katonda yajja omusasula kuba twagikuliramu kale kiba kirungi nnyo abazadde bonna ne bakuliza abaana mu ddiini ne babayigiriza Katonda kasita okulya mu Katonda byonna biba bitambula bulungi. So kikuyambyeko okuba nga ogumiikiriza okusoomooza kwonna kwosinkana ku mulimu mu ndongo byonna oli ayinza okunyuza n'omuga nkirekedde Katonda oba ekintu kisobola okuzitoowerera bwoti n'ogamba nti kikoze nkya n'okisindika ewa Katonda n'ogumira ku Katonda olinde ekyakola ogakola nga akikoze munanga akola
ate nze mmanyi nti n'essuubi libeerawo kubanga bw'omanya nti Katonda gy'ali ali naawe omanya nti olaba yankolera kina ajja kukikola munange gy'ayawo tebamanyi nti Katonda gy'ali enamba esinga tekkiriza naye ate guba mwoyo abantu tebasobola kutegeera Katonda yani naye guba mwoyo kasita okkiriza kino ngenda kiyitamu era okiyitamu kasita okkiriza kino kijja kubeerawo nja kukikola omuntu ne bagamba tojja kukikola gwe gamba nja kukikola guli Katonda aba mwoyo guba mwoyo olina okwekkiririzaamu nomanya nti kino nja kukiyitawo kino bwekiti tetujja kulwayo nnyo e Uganda olw'ensonga nti akadde nako kayinza obutotukkiriza kwesikira kanyuza katuveeyo tudde kuwaayo ne Dubai ojja bbanga ki ani akuwaayidi eyo nti munnange omanyi kiriwo nti Uganda ekyalimu muwogo amala ate egenda osakireko Dubai eno najjayo mu biseera kale twafiirwa muzeeyi waffe yatuzaalira mu famire ennene tuli abaana bangi mu bakyala era bangi naye papa taata waffe yali mwami mukozi kakati bali bamuyita mugenzi Nyondo oza wakina kwagala nnyo Nyondo ati kika kye kimu ate n'erinnya eryo tuli wa support kakati nali nkolera mu ddwaliro kulisa medical center Mengo wa sister wange naye naga nayingira mu bintu by'obufuzi embeera nesooka ekyakanamu awo ate nga omanyi ebyobufuzi ata biki embeera nesooka enkyakanamu awo embeera yanyiga nnyo awo nga sikyabeera nnyo ku ddwaliro ate tutambulira mu bintu byabufuzi eno neero kati ebyobufuzi bwe byaggwawo ebiti system neerwawo okukola kyokupiikinga amangu ate yatandika bulungi sisimu yatandika bulungi omanyi famire yaffe twetwekwatako kati babrother bange sister ne tutula mu lukiiko olaga ata embeera ng'emuyisiza bweti ne bweti ate tulina okukuuma erinnya lya taata kuba ye musajja mugagga kati ne tuteekawo system kweyamba famire bagamba Katonda bw'aba agenze ono bw'agenda ng'asikooni ono bw'agenda ng'asikooni singa famire zonna zikikola bwekito singa famire ziba bulungi kati bakuteekamu ssente omala okugenda n'opikinga nga noweta ssente ezo nawe noteekamu mulala ali wansi so tubona mweyambayamba bwetyo bwe twajja tweyambayamba nensobola okutuuka wano waliwo sisita wange yali asookawo nga waali wano kati nenjija najja mu 2018 naye tebyampisa bulungi kuba najja nga nina stress zange naye sirina bulungi ssente bikira nga banyama buyambi nga nina okujja eno okunoonya omulimu nenoonya omulimu ne gumbula myezi eki 3 jjukira visa wagira kuya myezi 3 egweddeko sirina ssente nina okuzaawo ssente ze bampa okunona omuntu omulala okujja okukola sizirina ngenda kudda ewaka nga totambudde egudde olubege buli gyogenda otwala CV baga we shall call you okitegeera mugenze batugamba waliwo gundi webatuwa interview webateekangayo n'omusimbala nnyo abantu nga bangi ng'osimbye eri ku endi ogenda kutuuka ku interview okuyingira munda nga wakedde ku makya ssaawa emu oyingira ssaawa nga 11 mu interview osiibye enjala nabonaabona nnyo mu kunoonya emirimu kakati nali mpeddemu amaanyi natuwako ku kizimbe waggulu ng'atudde wansi nga njagala kwejjawo ng'oli obikoye olwo sisita ng'aliwo yakugamba nti nga takugumya gwewasanga wana eno sisita yabeerangawo naye nga ngamba ata weefeeko olina okwefaako olina okubeera noonya neeno otambula suula siibi ne mugamba mbikola natuuka ekiseera nenkoowa nentuuka ekintu nga kiŋŋamba kwejjawo akati neninya wali ku balukoni waggulu netula wansi nempanda eddusu nendaba nga likkira nali nkyali awo waliwo omuwala yajja nga ate okola kyeno waggulu oba obuli olina ebirozo bingi genda weebakemu nangamba genda weebakemu nantabulira akatunda yampa akatunda nagamba nyo akatunda kano weebakemu neebakamu bwe nazuuka bwetyo omwana naŋŋamba tambuliramu olw'eggulo leero last kubanga ekiro ogenda kukola ki ekiro ogenda kuddayo eka bagenda kupangira oddeyo ewaka naye sooka otambulemu last toggwamu maanyi tambulamu last nali ntambula ku union nensanga abaggayi abaali awo ne baŋŋamba nti mwana gwe ningera kulabako eri ku gundi
walk-in interview kyo kyanoonya mirimu ne mugamba munange kyanoonya mirimu naga eri waliwo omulimu interview gendayo okolabe nange nenonyawo ka CV naye sina ssente omwana nampayo dira mu go nalina ka flash nenkola CV nengenda bwe nagenda abaana bali 30 abali ku interview abaddugavu naye bwe nagenda awo ne mugamba visa yange eweddeko ngenda kudda Kampala biki omusala n'agamba tugenda kuwa omulimu genda e Kampala tujja kukolera visa okomewo naye bwe nategeera nti Katonda w'amaanyi nali mpeddemu n'essuubi Christ nga kisigadde kyakuja abaana jjukira nti ewaka mwali mwakulizibwa mu ddiini nga mulina okukkiriza mu kaseera kuno okusomozebwa kwe wafuna ekirowoozo kino kyavaawa okuyimira waggulu gavumenti maybe eno ye endi yange nveewo essuubi wali toliina wali tokkiriza akaseera kati Katonda asobola okuyamba ekiseera ekyo omanyi Katonda yes tumusaba era tumusaba naye ku ssaawa eyo nali mmanyi nti biwedde era Katonda waali w'amaanyi yasindika omuwala oli yansanga akabalukoni waggulu singa teyali w'amaanyi omuwala teyanyisanzeeyo abaana ne muwulira abavudde ku bizimbe ne batta ne betta obwongo buba bwekutte nga talina kiddako naye bw'oba nga olina Katonda akusindikira ayita mu bantu yasindika omuwala oyo kubanga yansangayo kubaliko samanya yiwa kye yansangayo yategeera nti oba kyenyina okuddako okukola nampa Katonda nagamba nebakemu ate olwego nagamba tambula kale ebigambo by'omuwala oyo sikyamujjuka namujjukira singa mba musanze nandibadde mumuwayo n'ekirabo nagamba tambulamu biki yali naye ali mu bed space naye nga naye anoonyeza emirimu naye nga negibuze naye yampa advice eyo paka bwe nafuna omulimu naye nga nagufuna ku last ne bagamba nenninye nyo nenzireka ne bansindikira visa buli kimu nenkomawo nenkola okuva kwolwo ye kampani gye nkyakola mpaka kakati nsupport nze era kyova yagamba ne bampisa bata nja kukola kuba talina okukola ssente okuzzayo ssente z'abandi n'okweta ababrother bange abalala bonna nga bwe kyali naye nayita mu kusoomozebwa nayita mu buzibu bungi nnyo naye mu nsi mu bulamu bw'ensi eno katwekasiza Katonda naye ate nze nali nga nkomye kyova abantu mulaba abetta abeera yatuuka mu situation eyo nga nkuumye naye nasooka kuba nayo ddusu omanyi gy'olaga nerikirira kibi nnyo okwejjawo omubulamu bw'ensi si kirungi naye wabeerawo ekintu ekikusindikiza buuka kyali kiŋŋamba buuka omanyi wabeera amaloboozi abantu abetta wabeerawo amaloboozi agabeera mu bwongo osobola buuka nga kyekiŋŋamba bwekito buuka kati bw'obeeramu nekikusindikiriza nnyo kikusinga amaanyi nga weesuulayo awo ozeeyo Uganda omalayo ebbanga ki ne bakuweza visa n'okomawo naddayo Uganda gwali mwezi gumu nali nninda bampeeze visa nalina brother wange ali mu America bateekamu ne bamuyita Jose yangamba ata ebintu byemwakolako nga zitinakulaba kigenda mu maaso biki wagamba nti bagenda kuweza visa bakubire vaamu ekyejo omanyi yali musirikale vaamu ekyejo omanyi family yaffe twagala bagiswaza mulina okubeera nga tulekawo tetwagala ki vaamu ekyejo zukka tambula genda okubeera tubakubire essimu ayomba era mwebaza nnyo brother wange nengenda ku gondi ne bakubira essimu ne baga twali tumanyi tulinda gwe nti otubuulire okusindikira ebitu nti oli ready ne bagamba ndi ready ne bagamba sindika obufaananyi sindika buli kimu tukweka ebintu byonna wewe naye nkuze nange ekyo nga ninda abantu bampite bulijjo olinda bakubira essimu bagamba weeteeketeeke kumbe no balinda gwe obaga nti banange ndi ready mumpe enkomewo soja yasooka kumboggolera omanyi mufaayo bampite muli muzanyo tebagala muntu munafu bagala omwana nga alina olupapula kati ne bamboggolera awo yamboggolera nnyo vaamu obunafu twagala banafu n'ogenda n'okuba ne bakuwa n'oteekateeka n'omwana okomawo ntandika okukola naye ku mulimu ogwo neeyisa bulungi nnyo naye nfuniddeko ebirungi bingi nnyo wadde abantu bagamba nti tolwa nnyo ku mulimu naye naba nzwe nkubamu ekifaananyi banyamba mu mbeera gye nalimu nanoonya emirimu ati bw'okyaliko tulizayininganga wendi naye era ebyenfuna mbifuna nsobola okubeerawo nsobola okulabirira famire yange nange kenyini nina byenkolakola ebyomumpolampola omuzimu gw'okuyimba guvaawo abasinga baguyita muzimu
era gwe tugwetera ddala muzimu kuba omuyimbi aba muyimbi gwo gubaamu ki neyo omuntu akubye okubika ntube kati owuli abalala kuteekako bigambo yatandika nga kyali muto nga tuyimba ffe waliwo ennyimba ezabeerangako edda naye nga ffe tukuba bigoma zimanyi sagamba nti mu kyaki twakubanga bivuga kati ffe nga tukuba ebigoma tuyimba vambuto nga okuyimba kale kundi musa kati mu masomero twakola tusomera bwereere nga tusoma mu music kuba bivuga kola biki nasomerako bwereere kuba naye kuba omupiira ali bola nga wakabi nga tenga nyimba n'okuyimba talent kuva mu buto kati bwe nava kusomera ate ne church nenjingiza church kati nembera nnyo mu church zonna ama church gonna nga gampita unakoya kaseti unakoya kaseti bapanga no sente transport biki n'obayo nakwebasa kati nga ni mu church mu mwetambulira mu bintu bya music kati okuva ate mu mite ya church nyingira warod kubanga music namwagala nnyo naye ate waka samukola nnyo kati kuyingira wano najja wano mu Dubai nsanga wa mukwano gwange ali mu bintu bya music yawo naye teyampisa bulungi kubanga nze yayita manyi ni mu music kati naga jangu tukole video tukola video tutakola video kapati kange n'akanyiga n'akajjamu wakati naga wali yali akola wali bamita Sonko media namugamba nti ata tomuteka munnyo macro Sonko ni Sonko namuga tomuteka munnyo muteke mutesa avemu just mulaga mu Brazil nti yabaddewo ko nenga siri mu musini kati nange nenyiga ningazi ni musician nange nenyiga nadda wakawe naddeka mu vacation ngina mu studio nekola oluyimba malokolo oluyimba nepita Sonko enyini yamukwata video kadongo budongo kubira kadongo nemugamba tono kyali kamulageko nti naffe tusobola obikola neokola video tusobola ozikola ate gali yakabi kyannuma nnyo munnange bana yimanyi nti nze wakyali wange mukuleko bintu bya video nebe akola ka video kapati kali kalungi nakayirako bwati nakajjayo ati ningamba sigera funa mulimba sirwange naye ate nga nange ndi musician naye nakola ekintu ekyo nenzeyo nemusabula kadongo budongo banange yamuluma kadongo budongo bulungi tagama kadongo budongo namulaga nti talent tuzirina tusobola kuba tetuba tuyimba mu church manyi church music mulala nnyo kono ate omuntu ayina ayimbye mu church music aba amanyi kodi zonna aba amanyi buli kimu amanyi tukuwava manyi nti oli muyimba amaloboozi makalu mu church obimanyi ate oba omanyi nti wano bova ovudde ku beat wano oba okola ki kati church music abo n'abakamiliyoni bonna basooka mu church music ava mu church kati nze mbanga sibadde siyimba warodi nekutestingawo kadongo budongo kati wagamba nti ayagala buyimba bulala nsobola okuddayo mu studio nemukuba obuyimba bulala nawulira kubanga music oba omulina church traininga nnyo music okusinga abaana abayigidde mu warodi kati namukuba kadongo budongo nemuteekako ne video nawulyanga afosonko kati awo naye of course ajjukira nti olina okukwasaganya emirimu gy'abakama omukapani gy'okolera n'okuyimba ekintu kino kimanaginza otya okuba nti music omusigalamu ate nga n'okukola okola music just tosobola kumuva music mwagalala nze muno n'obutakkanya bungi nnyo n'emikwano gyange nti abakyala ngaabo yabakulabangaawo music oba ogeze funa abakazi naye nga kyo music abeeramu gwe munda oba olyange oyagala kukolayo basanga bagamba omuntu yena agenza music aba agenza kukola bwenzi ate ayina ekirala nagamba nti music temulimu ssente era ababa bakuddako eraga omukoziemu ki kati noweebuuza mutange mutaddemu ki omanyi omuntu asobola okulaba omuntu mu music n'agamba bukyanga oyimba tetukumanyi tetukulabako bukyanga nyimba badde siri mu system nina ebirala byenkola mirimu gyange kubanga emirimu gyange mikono biki kati nkola mirimu egyo egy'emikono kati nagamba nti bukyanga oyimba ki kyolaga mu music wali abayimbi ne bayimba naye nga music bamuyimba kwagala okitegeere nga tabamutadde mu kintu kya business nga bamuyimba kwagala kakati ombuuziza omukolo otya eno music omulimu gwo gulina okuzimba obulamu bwange kubanga gwo omulimu guliwo kumakinga life yange bwetambula family biki omulimu gwo gwe gulina kati music ono
mutolyako nga bw'onookwata akasente naawe n'ogamba nti ngenze kusanyuka muwali oba n'ogamba kati nga mu abakyala tikana akasente kange kaseevinze kanviiri oba ka bizigo kati nange nkwatayo akasente kange nekaseevinga mpola mpola kati bwe ŋŋamba zino sente zenkola zino nkesi abaana bange balwadde oba nze ndwadde zino zawano zino sente za kuzimba bulamu banke kuzimbira banange banaabeera bakulya ttako ba bizinesi yonna zino zawano zino za music nga naawe onootematema sente naffe we tuzitematema nogaa kati mubanga wediti nina kulwawo genda mu studio naye kana kasente kenseevinga ka music kabeera nga akasente nga konoteeka kintu kyakunyumira oba n'ogamba nti kana kasente kange nekanywemu bwetyo wenkola kati nkola emirimu gyenkola gino egy'emikono giba ginyamba bulamu bwange bwebutambula naye era kuegyo egy'emikono kwatayo akasente katono nenkateeka nga kakiri aka music sisobola kuba music kuba mwagala nnyo. It is part of your life. So tosobola kuvaamu kuba kiba nawe kikunyumira oba okikola ng'ekintu ekikunyumira kikola nga kinyumira ate nfunidde ssente njagala nfune ssente kati kangende nyimbe njagala nfune ssente kubanga olwe olina omulimu ogukuwa wadde naye ekibanga wali ogamba nti yes waliwo oli wakuyita kati ng'akuyise oba kati banga alinayo omukolo ng'ogwo nti jangu muganda wange ombeereyo omuyimbi enayina aba yeetaagayo ka transport ka transport kaba sente za kukola nti agenze kukola netasobola kuva eri gyavudde ate nga gwe omwetaaga kusanyusa mu kintu n'otamufunayo kakati ekyo ky'omuyimbi enayina obanga alina talenti enenanga obanga azze ku mukolo gwe oba kumusanyusa omuyimbi oyo obanga omuyisa tolina nakugamba nti oba sitole ki tekaba kamaanyi nti ka ssente nedda kaba just ka transport system netambula bwetyo naye okuyimbako kunyumira ate okuyimba kulimu ebirungi bingi naye obanga tofunyemu ssente ofunamu emikwano giconnectinga okitegedde ekintu kakati nze okuzuula nyondo era music kubanga naliwo omukyali wange eri ate nyondo yali n'esonko era nga tuli mu bintu bino era oyiribira nga tulina okwegatta omu yeetaaga munne kati music kati nze nkuze sisa transport kutambula oba oliawo akafulumiro ka bodaboda nga parkinga akutwalako ku kkubo oba katuuka ku kkubo gakola emmotoka eparkinze ng'ekutwalirako bwerere kati nayita mu bintu bwebi nze obulamu bwange nzize wa Nyondo Media sina sene ze mutaddewo n'ebitambula bwentyo munange Katonda ayina nze wantambuza ebyange bitambula smooth siteekamu naye byetambuza byokka byekola bwentyo wenkuze otambula n'otukali wabweru gwekola omuntu akuyise nga tomanyi nakumumanya ng'akoze bwati ng'akola bwentyo obulamu bwange bwetambula bwentyo wentambula kyova kati music ono ayina engeri gyakolamu emikwano nemuteekamu ne mu luyimba nti ogifunamu emikwano ne ssente osobola okufunamu ssente osobola okufunamu n'okujjako stress egoba stress. So n'ekintu ekirala omuntu kyalina okumanya okweyisa obulungi mu nsi kiba kintu kirungi nnyo ashedisa akakulaba ate ekisinkana nti n'ekika kye ekimu ate ekisinkana nti oli muntu mulungi ayagaliza buli oyagaliza naawe ofuna bwe olibanga omutima nga mwerufu wallahi yamu osanyuka toba na kiri kikutula ku mutima gundi akoze kino gundi akoze kiri gundi akoze kiri obeera free era obeera n'eddembe ate abakusinga ate obeera omwagala kubanga tinjagala nnyo abantu ba talent oba wakuba mupiira oba onakola biki oba onakola ate njagala nnyo omuntu omukozi ate njagala nnyo omuntu akola ekigenda mu maaso nze obulamu bwange busanyukira banga nfunye oba ow'omukwano bafuba nnyo okulaba nga muteeka mu system muyala mulaba nga progressinga wabula ngataka wansi ate ngena besinga abagana akulinnyako abantu nga bamuli batono ddala nzikiriza mpiseewo akalango kabakababafu oba oliawo munnange ate batujjako support eno abanyondo glim batwekamu ate akasente program eno eya yoga nebeera nga ate egenda mu maaso era nga nkoola gwenna atulaba
oba oli mwami oba oli mukyala oba nga oli mwana genda maaso bere nga ate oyita ku namba y'essimu 0524680778 obere nga ate ofuna package eya Nyondo Glim. Gwe oyina embalabe oba bishi babita oyina embalabe oyina black spots oyina any skin disease nga wandyagadde okuba nga ate olabikako bulungi nga Nyondo Rozet era nga ate oyina akazibu aka Nyondo Glim obere nga mwana wa mama oshana na mukwano. Zitakinga obulamu bwange bwe butyo muganda wange naye neebaza Katonda okusingira ddala temadde nsinza okwerabira nina muganda wange ye kati ali mu America alina essala gye yampa okusaba ya Bikira Maria ow'ekisa. Omanyi omukyalo oyo w'amaanyi Maama Maria. Era abantu bamulaba nnyo abamu bagamba nti bali mu Maama Maria. Waliwo abakyala abakola n'ejje erya Bikira Maria n'ekiwamirembe Maama Maria naye omukyalo w'amaanyi kuba osobola okusoba essaala yonna esobola okubaawo okutuuka naye bw'osaba n'okwasa Maama Maria kyapeningirawo. Simanyi abalala baba bakirina naye nze mu kusaba essaala gye nsivudde nga muto nga nsaba sobola okusaba essaala n'ensaba essaala naye bwe kiba kiganye neeteekamu erinnya ly'omukyalo oyo kyapeningirawo. Simanyi maanyi ng'alina naye ate nga bamuteeka nnyo naye ate alina amaanyi. Gwe wakizuula abasinga. Ne muganda wange ali mu America muto wange yasembayo buto naye alina ssente zonna naye yangamba atatobe bw'oba nga alina stress yonna yonna nkozesa essaala eyo. Naye omwana muto panga ebintu bagamba America bizibu ali mu America afuna omulimu gwa kabi myaka mito naye omukyalo oyo Maria ate nange kiwa mirembe. Abantu bamu bagamba nti bibalema ne bagenda mu musoko engeri tulina eddiini tugenda kiwa mirembe. Nze ndaba omutu nga gunzitoolanga nina stress nnyingi buli kimu kyonna kigaana nga nyambuka mu lusozi kiwa mirembe kajansi waggulu eri okoma obwongo bwonna butoolokose. Era abantu banneewuunya nnyo embeera zinakyukamu biki ebintu byange ne bikyuka life yange netandika okukyuka Maama Maria. Tweyanziza nnyo tweyanzege Ashadi number 1 mediator. Ekigambo kimu 2 3 eri Munnayuganda yenna ali eyo ng'azze wano mu UAE anoonyeza omulimu naye ng'alaba kiganye wabula nga at least avudde mulamu bw'ensi yasinga. Ekintu kyensinga okuwa abaana bajja ku kyeyo kuno bw'oba ng'ozze ku kyeyo obeera ggwe towuliriza bintu bya mulala. Abaana bamalamu amaanyi ab'osanze ku kyeyo baba tebakwagaliza ky'oba ozze okunoonya nabo kyebaba bazze okunoonya. Bw'oba ozze ku kyeyo manya ekyakweta ku kyeyo naye oba ng'onoonyeza omulimu ne gubula toggwamu ssuubi. Ate bwe kiba kigaanye tolinda kubeera mu overstay. Omanyi oba okuza etiketi ekweta n'ekuzzayo at least fuba nnyo okulaba ng'ofuluma ensi eno ogende wala Katonda mukisa guyinza okuba teguliiwo wano naye nga guli mu nsi. Olaba nze natuuka ku last naye nga ekyali kyenjagala okunejjisaawo nga neetamiddwa naye ate bwe nali nga ekirala nga kyonna kirina program gye nalina yakuddayo waka kuddayo waka naye ekiri guli gwalinga muzimu ogwali gukulumba bulumbi gwali gundeetedde okwagala okwejjawo. Naye kati mbagamba bw'oba ozze mu Dubai ng'ofunye omulimu oba kusasula ssente meka kola omulimu ogwo towuliza oli afuna mmeka ntowuliza afuna mmeka. Ssente z'ofuna ezo osobola ozigattagatta n'okolamu ekintu ky'osobola okukola ekisobola okuyingiza ssente zinaasobola okuddawolinga. Towuliza Nyondo afuna mmeka towuliza oli afuna mmeka. Buli muntu wanjawulo buli muntu alina omukisa gwanjawulo mu nsi muno. Katonda gw'aba aguwadde kampani gy'aba akutaddemu. Kati nze najja mu kampani agamba sisobola kukola mu kampani kumala myaka n'emyaka nga ndi mu kampani emu bakumanyire bakola biki ne kampani ebenga esobola okubeezaawo obulamu nga butambula. Katonda alina ekiseera kyakukyusizaamu nakuteeka mu kintu kyawe. Asobola okubeera nga oli musiru naye abaana bangi abalese kampani ne bayingira overstay sasa ne bali kuba badipootinga abamu kwabo beebo nagamba nze sikolera ssente zino n'alekawo omulimu
ne bimwononekako ensi nemunyiga bw'obanga olina omulimu obanga wajja mu Dubai tugamu natula mu nnyonyi bw'omu najja kunoonya ssente oba ofunye omukisa n'ofuna omulimu kola omulimu ogwo ate weeyise bulungi wadde ebinyiga emerako kubanga teri agenda tolina mukwano bw'oba mu kizibu n'osaba nti mpayo 10,000 teri agenda kuba buli muntu aba yeefaako yekka bwekityo kati nkubiriza mwenna abaana abaze ku kyeyo oba ofunye chansi n'ofuna omulimu kola bekiba kigaanye kwata tiketi ddayo waka tolemera muno mudu kufuna misango kubanga ojja kufuna emisango mingi nnyo oba ojja kugiyingira kubanga teri agenda kubeera mukwano gwo wano asobola okusuza wiiki emu wiiki endala bakulabanga mulabe we n'otuba nawo n'omutunulira bwoti ng'omwekweka weekwese ni Dubai eri expensive okusula n'omukulya bw'oba olina akalimu k'okola kanywezi ekyo kyembagamba kyenda tweyanziza nnyo tweyanze eri bagamba awulire abatabadde okuwulira alikaawo mbadde Nyondo Rozet era nga mbadde n'omwana omuyimbi waffe omulungi atukubira kadongo ayimba kukantuulamu nnyo era mbeera wonerakuwa nange newamuko naye nga mubeere bulungi mwenna abadde balamusa ogenda embeera nga munoonyaako okozesa era Ashadi nabwa mediator social media platform kozesa Ashadi no call space DA space mediator the mediator yeah, Ashadi the mediator so wonna abala okunoonyaako abeera ate yongera okumanya n'okusinkana mubeere bulungi wiki abadde ku kamera owizali abadde awateekera baklanti baffe abalungi balamusizaako nnyo amannya gange nze Nyondo witi omugaane mu bitiibwa eby'ekitalo mbaleetedde ekizigo kya Nyondo Glim ekizigo kyaffe banna ekizigo kino kirungi nnyo otandikira kulabira ddala ku nze kennyini bannange nnyirira bitya kizigo kirungi nnyo ndowooza nange muba mundaba kijjamu black spot kijjamu pimples twakuleetedde sayizi yonna ey'essente zo kizigo kirungi ddala bannayinange musobola okulaba kasikini kange kali kwalaali temuli filter eno kamera ate n'ekirala siriko ka makeup bana emikwano tubeebaza olw'otusupportinga mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwera mugende maaso n'okusupportinga naffe tusobola otwala program zaffe endala mu maaso mpozi n'ekirala tulinawo wano buwig bubuno nga kano kenyambadde kawigi kalungi nnyo kumwe abatayagala kusiba nviiri oba batayagala kumala budde mu saloon osooka teekako nga nze kuba nange sirinaako nviiri ku mutwe nkataddeko naye era ndabika bulungi mpozi n'ekirala ekyenviiri nsiba enviiri yonna gy'obeera oli oba oli mu kiyumba oba oli luddawa nze yonna nzija oba nnumba wano wendi ku bbeeyi ey'okuteesa etali ya mpaka mpozi n'ekirala yes tulinawo ebintu ebirala wano tulinawo ebintu by'abakyala eby'omu kisenge n'ebyabaami tulinawo manipawa w'abaami n'ebyabakyala biyitirivu ddala besobola kumenya bannange naye nga byebyo ebiri mu sitowa yaffe Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe.